Distinguished members of the press, ng'ennaku 12 omwezi guno gwe tunaatera okukuba amabega ekisinde ki Patriotic League of Uganda oba PLU kyalangiraga bwe kyali kijja obuwagizi bwakyo wabadde sipiika wa palamenti ye-11 Anita Among era mu kaseera mpaawe kaaga nga kiyitamu akiteekerateekera David Kabanda ne kiwanda eddusu ku mubaka wa West Budama Maxon Oboth okudda mu bigere bya Among. Bangi n'okutuusa essaawa ya leero balekebwa batabuddwa ku buti ekisinde kya PLU ekitali kibiina ekiri mu buyinza gye kiyinza okujja amaanyi okulonda sipiika addako. Mu baawuniikirira olwakino mwe mulinemu Nansiko Abdul Nadduli omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda. Ne ŋŋamba ate aba PLU bo obuyinza ate babuggyewa. Kati Nadduli agamba nti kino kirabwa n'ayonka nti Pulezidenti Museveni yandiba ng'ateekateeka kuteera ntebe ekisinde kino ekikulemberwa mutabani we era omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Generaali Muhoozi Kainerugaba. Kyo kiraba nga kiri obvious nkufunula okulaba ku ekyo kubanga PLU si kibiina kiwandiise. Bangi bakiwanuuza okuviira ddala ku bbaluwa ya General David Sejjusa mu 2013 nti Pulezidenti Museveni aludde ng'ateekateeka mutabani we okumuddira mu bigere. Kati Nadduli agamba nti okumuteekateeka obulungi yandibadde amulonda mu kabineti ye. Ku kino nkirabye nti ankoze bubi pulezidenti n'adenga nti afunye akadde akatuufu akalonda omwana oyo amuteeke mu kabineti. Ensi mutunuulire aweereza atya, aresipondinga atya ye abalala, awuliriza atya naye tamuwadde exercise ntuufu. Okusinziira ku Nadduli okutojjera kw'ekibiina kya PLU n'amaanyi ge kirina yandiba nga y'entandikwa y'okusanawo kw'ekibiina kya NRM. Kubanga nze siina ddoboozi mu PLU kubanga sigimanyi na ntandikwa yaayo ne manifesto yaayo sigirabangako era eddoboozi tetuliwuliranga. Kale nno n'olwekyo kikola deterioration aga nti twawagira ate bano batandise kuleeta families zaabwe ne banyiigiraawo ekintu likisaabuluka. Nadduli talemye kukalaatira bakulembeze okusingira ddala abalondeddwa ku bwa minisita okukulembeza obuweereza mu buvunaanyizibwa obwolekedde okusinga okwerowoozaako bokka na bokka. Nga oweereddwa obuvunaanyizibwa bw'oba okulembeza omuntu aleme kutunuulira kwetunulamu yekka nti atuuse wano gw'ate bonna bakuwadde okwokya ennyama gw'onodda mu kuyokya nga oli ekifu ekijja ky'olya. Kale ekintu kireetera okwonoona obukulembeze n'obuweereza bwo eri abantu. Herbert Kamoga, NTV Akawungezi. Mu bwesimbu, mu bunywevu.